My friend Saimo namagoye awooma nkubuulira ekikuntamya Saimo kuseka ng'ate twogera ku nsonga eziri serious namagoye oyo omulaba ate Mukama Katonda n'amala akuvaamu n'omusanga ng'emyaka ali wakati wa 25 kwa 35 iye mukazi gw'osanga balina eriiso liba n'emmunye ya black nga bwakutunula mu bwati mu mmunye direct mu maaso obwagazi bukweyongera namagoye buli luvannyuma lwa ddakiika 7 ateekeddwa okuta ebbugumu wa ne likuyiikira wansi namagoye abeera ali sensitive nnyo kyovula buli musajja ebyo byoga ogenda kwanisa abaana b'abandi babamenye ate kiki there are also people bino siganye naye ali mu bawendulira basajja bati bamanyi mu birungo bibalimu namagoye awooma goge mazima gwe gendo kigezeeko nze ndikojja nkola okunoonyereza nkola research yange ekyo nkikugambye ulira fumite embozo challenge gye balina challenge eringanga gye balina ya ntondo Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'omuwanga Official na josinziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gyowanga ya bitundu byensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubira nga ate otubeerako kale tipad by banafa Garfield Nasaland Primary School essomero lisangibwawo mpereerwe bagamba ntwalayo omwana omuwandiise basomeseza ddala abaana ebibuuzo bya P7 binatera okudda tujja basharinga ku results wano mulabe gendo wandiso abaana Monday to Friday babeerawo somero ddungi basomesa batendeke ekifo kigazi ate nga n'ebisale bya kukkiriziganya kale jjako ennamba y'essimu waawo ku screen obeerenga ate obanoonyaako nana habo mouthwash afaanana bw'ati kukubiriza okubeera nga ate okeefunira maduuka mwonna mwekali mu drug shops mwekali supermarkets mwekali ojja kafuna kakola nnyo ku mannyo gavaamu omusaayi oliya sayidi emu bw'oli ebinyogogo ebyokya gasanyira n'ebifaanaganako bwe bityo nana habo mouthwash yajja okubanga ate akuyambako okusobola okubeera nga ate akutaasa ku ndwadde zonna ez'amannyo kale tulina conference eri Canada awo bagiyita Sports for All International Conference egenda kuva kuno kuzuma ezigenda beera 13-18 omwezi ogwa November bagamba kasazo nosobanga ate weefuna invite ku mitwa ku dollars zigenda kubeera 4 ate gwe ayagala okuwolesa ojja sasala dollars zijja kubeera 5 kale ku squeeze back okuliko details nkosobola okubanga ate osinzira okubeera nga ate bafuna ne bakubeera nga bakuwa details zonna Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge genda wano e Kasubi botuka ku bitaala genda boating agende Namuŋŋoona ogenda okubasanga bagamba nti bayagala okutereza ekisenge ekyo kirabike bulungi Rosemary Beddings bwabeekwata kale ensonga eyo nkulu nnyo okusobola okubeera nga ate otereza ekisenge kikobe kirabika Rosemary Beddings bajja kubanga bakuyambako kale bannange nina akakoza bags mwe bali kubeera nga mwabokinze abantu ab'enjawulo kakati nga bola ku kifa ku screen okwo ensawo ezo zikolebwa kakoza musibe ali mu komera ly'ekigo naye ayagala okuweera ku baana be ayagala naye okubaako engeri gye yeekulaakulanyako ate wamu ne basibe banne kubanga ensawo ezo tazikola yekka azikola n'abasibe kale osobola okunkubirako ng'oyagala kusuubula mu bungi waliwo bampadde order zammwe edda ne mugamba Saimo njagala kusuubula nsawo z'akakooza naawe ayagala okugula emu njagala okwebaza abantu abalaba interviews zaffe last week ne mu bookinga naawe yalaba nga bali tonnannoonyaako mbadde nsawo mpereza message ku namba yange eyo ate beere nga atofuna ensawo ezo kale nkwaniriza olunaku olwaleero it's been a while nga kojja siri naye abamu nga mujja mu kibeera notayo ka notification naye abadde mulwadde
mbadde wansiko naye nakomyeyo naye bambi omwana oyo ankutteko musibe kakooza musibe naye alikigaawo naye yagamba tajja kwekubagiza akola ensawo ze nnungi nnyo nnungi nnyo luli naziina wano nerakuba ndooza kisinzira n'ekifo kiwenkoledde endooza tugenda kufunayo emu tugisiiringe mu busibe bwe mwakolera ensawo ze mu budde bwabwe balina ekikulu kumufunira buveera obw'obukutiya ensawo ezazikola mu ola buno obukutiya batikkiramu obutali bwa sukaali n'olwo bapaakingamu ebintu ebigenda ewala oba obumanyi obwo bubeera bulungi bwakozesa n'azinga ebiseera ebirungi kwe kuli ku sikini awo ngenda bibateerako kale bambi kakoza tukubuuzaako yongera okukasolinga tulaba ndala kundaba ku TV ate eri teriyo era TV gyeri no ku TV gyeri ni wano ku online abatasobola kutulaba simubuuzaako niwombuuzaako tajjama pozi nga aligirabanga avuddeyo naye mbabuuzaako mbadde wansiko nga omuntu yenna omulamu bw'abeera alwala naye olwadde nnyo naye ndwaddeyo era katankubira akasimu ŋŋambe naye weeks 2 lwaki teweeka ebitoke bira musaayi gwe naakemedde ndikiriya nnyo 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 siina siriimu okirowooza bwaweekebedde ne bw'oleeta kati essaawa eno ndikiriya nnyo naye sikebera birala omanyi abantu balina akajanja ojja kuzuula ebirwadde ebigenda ate okukutta gwe koma ku siriimu komaawo ate ne kansa mukebere ebyo byonna nze sikebera kansa tali wala nolaba kansa bw'obanga omukebedde nga tewali kikuluma era emikisa gyo musanga ali ku stage ewoneka kamusanga eyo naye nze sinonooza abaana bagira atya full body check up ka CBC nkakola complete blood count ne balaba naye ebirala byonna sinonooza naye nga weetuli sayimo weetuli ku sayimo official nga bulijjo nsasagge bali bakubira nga bagamba kojja tukulaba oba bali balindidde wano babadde bankubira bambi abantu amasimu gavuze in fact neekuweekako abasawo nga bagamba nti nedda sooka owone bulungi nnyo kubanga abantu bajja kukola ki abantu bajja kubeera nga ate basukka obungi olimu concentrating naye kati nawonye wendi ndi mulamu bulungi nnyo era weetuli okwogera ensonga ez'abaana abalenzi n'abawala abasusiza emyaka 18 kale tuyingiddewo ne kojja as usual wetwakoma tugenda kubanga tukola ki nga tutandikira wootawadde ebintu bibadde binnya ebigenze mu ggwanga tuyingira weekend awo anwaji yalina Jackistan mu interview n'alayira sigenda kuddamu kuwa musajja mwasisobola kubulaga musajja mwana wange wininwaji mwannyinaze ffenna tuli bazzukulu ba Nsamba naye nze ndowooza nti buli lwogaana omwana okulaba kitaawe obaako eddembe lye ng'omwana lyokoze eki lyobeera omugjeeko kubanga omwana ono buli lwalaba ku kitaawe ebiseera ebisinga kimuleetera okubeera nga naye afuna essanyu ng'omwana era sometimes ndowooza nenwaji abeeraawo omwana namugamba naye njagala kulaba ku taata wange okuggyako nti obutamugamba nga amutya wininwaji ayinza okuba omukambe wano nga bw'omulaba naye ng'ate mukyala mukakkamu kubanga abakyala ab'engabi babeera principled naye babeera bakakkamu naye nze ndowooza nwaji kendeeza ku busungu biri byaliwo omwana omukkiriza alabe kitaawe kubanga bw'ogaana omwana ono okulaba taata we bambi obaako n'eddembe liryokola ki ly'omuggyako ate bw'anaakula n'asukka emyaka egyo kuba kakyali kaana kato naye bwe kanaatuuka emyaka giri obusungu bujja kuba bungi okuggyako ng'omusajja naye alina empisa zembi of course nagitasobola kumalaga bubuuka n'agamba sijja kuwa mwana wange kubanga abakazi walina obba nga waliwo ensonga ate nga nnene oluusi ayinza okusalawo n'agamba sigenda kuwa mwana wange kumulabako naye nga gwe wavaako ekizibu mu bigambo bya Nwaji n'ekintu kye nawulidde Nwaji agamba nti n'omusajja akubeera n'omusajja n'akulekawo n'akukozesa by'otandyagadde kukola so kati oluusi ebiseera ebisinga abakazi bano okwekyawa wabaawo ate emabega sitoobe payini eyo gyayitamu Why kisinga kuluma kalaba lwapandi kati yinzo bako yaza social media teyali ya amani nasobola okubanga maybe takuli wala oba ne waba kuli wala nga abantu bakugamba wasuze enjala oba olidde nenga moyise okusobola ofuna kamera ako kolidde kubadde bugubi ogenda okulira omu ku mukwano gwo nakusanga nitusanze sayimo mu barafu na natu emitwale emeka 5 nenga gwe kyokoze okufuna emitwale ebiri ekyo okuwa omwana we ekyokulya almost kitwala buki bulamu kati kiyinza okubeera ekizibu okusonyiwa omusajja oli agaba emitwale 5 omusajja oli nga buli lozza akatambye emabega nti naaba ne ssente ezo naye nga tatuukiriza buvunaanyizibwa naye nze ndowooza nti ebyo ebiseera ebisinga omwana aba tayagala kubimanya era abakyala bangi nnyo tebatwagala tebaagala na kututunulako naye ng'ate bwe kituuka ku baana
babaleka ne bajja ne bakola ki ne balaba bakitaabwe. Omanyi abantu enkyawo omuntu gyakyawo omuntu gwe yali abaddeko naye buli omu eyawukana. Waliwo omuntu nga bw'asanga X amukubako eriiso limu ng'atunula ku muwumbo ku kkubo, n'osanga omulala nga bw'alaba X amwebalama amuyita bbali ng'abantu bwe bebalama wa booda omumpi ku biseera by'enkuba ebyakaseerezi. Omanyi teri musaabaza ayagala kutuula ku booda ya wa booda mumpi. Abantu abamu bakitwala nti okuddira X wo obeeranga okuddira X wo oba ogenda kubonaabona ng'omuntu omulema anywedde omwenge ate n'atamiira nga n'ekkubo lyagenda okutambuliramu lyakaseerezi. N'abonaabona n'ebizibu bisatu omulundi ogwo. Omwenge atamidde. Mulema. Okugula okumu kumpi okumu kuwanvu. Tasobola kutambula. Ekkubo mwagenda okuyita lyakaseerezi. Otula butuuzi. Kati abamu bakitwala nti okuddira X eyo yembonaabona gy'oba ogenda okubonaabonamu, but for some people akwaffe abamu tetulina ba X. Naye for some people it is okay, asanga X we n'amubongako ne batambula ne bagenda mu maaso and everything is okay. Kale ebimu ku byabaddewo neziro byamaliriza. Ne maama wano nga wayitawo abakungu bangi leero tunaayogera ebigambo. Yale ne dinsa lidi ligule. Wali Katikkiro waatuula abakungu bafuuse abakungu tukyuse oba ekifo. Kale tugende mu maaso naye nze nkubuuliriddewo bwe naakuleetera ebizibu gwamanyi bantu kyabaliyo kubanga ate olwaleero ensonga zetuge wali omukyala asoma bayibuli ye wano wajjawo ddi ekkanisa oba bayibuli asobola okugenda kubanga twatulina okukolera abantu tuva nali yalanabbaga ntu anigenze tukolera wali ku gundi ku lubiri wali ku lubiri wali titwandyagadde wantu waki wali edinisa liggule ate kisa naabirabira ku mukutu n'agamba ne bano abaana bannange babaki so akati ku lw'obulungi bw'onnyumira bwammwe tugenda kukwata mu katono bwe tuti. Kale tukomyewo tukyusizzaamu katono okusobola okubeera nga waadi etambulanga bw'erina okukola ki okutambula. Kati kojja wanjisebo wootabadde by'obadde otutegekedde byebiriwa. Byembadde mbategekedde bingi nnyo naye ng'ekisinga byonna bannange ngamba abantu bw'ofuna omwagalwawo oba omwami n'ofuna omusajja oba omukyala n'afuna omwami sooka ofuuke sengaawe okitegeera. Ofuna omwagalwawo gw'omwami sooka ofuuke senga wa mukazi wo kubanga waliwo ebintu bingi nnyo by'alina okwatijasinga n'omukyala afuukemu kkojja okitegeera. Era nsanyukira nnyo abaami abatendeka bakyala baabwe mu bintu ebimu namugamba nti mukwano nti nedda ekituufu kiri nti sisanyuse ennyaniriza gyonna ndizaamu nga nkomyewo mbadde nkusuubira okwogera bwoti ne bwoti omukyalo ono bw'anaabanga omutwe gwe gulimu buwongo si buugi ajja kiteeka mu nkola ate n'abakyala namwe mufuukeko bakojja eri abaami bammwe. Omwami bw'abanga ensonga tazitambuza bulungi mugaye nedda kikole bwoti oba okikole bwoti ebintu bigenda kukola ki ebintu bigenda kutereera. Yes ebintu bibeere nga bitambula. Bw'ofuna omukazi fuukako sengaawe gw'omwami omugaye mukwano ebintu babitambuza bwe bati omwami bamwaniriza bwe bati emmere bagifumba bwe. Waliwo abaami abayigiriza bakyala baabwe okufumba bw'anaaba ategeera ajja genda adjasinga kuba kati tusalimu tufuna abakyala abatali babuwangwa bwaffe tufuna abakyala abatali banzikiriza zaffe ebintu ebimu omuntu agenda atereeza mpola mpola. Abakyala bw'ofuna omwami wo ng'okimanyi nti ensonga tazikwasaganya bulungi kazibeereza mu kisenge munoonyeze ku ddagala okitegeera omutega amaanyi akeddagala kalekaleko naye kati bwe tugenda mu bino eno paati y'obukodya era omuyigiriza omusajja akulabanga omwonoone efunze enkubuuza omuyigiriza mpola ebisigadde bijja kubeera nga bitereera. Naye nga ndowooza nzijukira bwe tutubadde tutandika interview eno Simon kugambye nti guno omwaka mupya bukodyo bupya omuntu ateefeeko agenda kusigalira mabega oteekeddwa okubeera mbadde noonya katambaala kange toneeraliikirira nnyo ku mulundi guli katambaala kange kataddewa ku mulundi guli ebintu nagenda nenzijjayo empale abakazi ne bandoga ne mbagamba nti bannange empale eno bamawumalo mugyesonyiwe era ne bantabukira nnyo ntaata wange nankubira essimu nangamba nti ssebo lwaki oyogera ebintu ebifaananyizaako ebintu naye ne ŋŋamba nti ebyo nabivuddeko. Naye Sayima ekikulu kiri nti ebintu by'omukwano teri muntu abitegeera
abantu bonna buli lunaku wabaawo bye tuyiga ebipya tosobola kubeera kafululubeerera baako byoyiga baako byotereezaamu okitegeera bwe kibanga byakutwala relationship yammwe mu maaso baako byotereezaamu omukyala wabula omwami wo n'omwami awabula omukyala musobole okubeera nga mutambulira wamu ebisigadde bitererereyo mu maaso mpolampola kati byebyo nno kwetendeka nsonga nkulu nnyo kwetendeka nsonga nkulu nnyo ate era neŋŋamba abakyala nti ebiseera ebisinga omanyi mu bufumbo buno kirungi nnyo okutesitinga ku mwami wo okulaba how far they love you neŋŋamba abakyala nti bwe mubeera era nkyogera nnyo nti bwe mubanga muli mu kuyomba olutalo lunyinyiitidde omwami ayomba n'omukyala omukyala ayomba n'omwami omwami ayomba n'omukyala omukyala weeveemu oyokye ebbaawo oluyi nga tannaba kukoonako omusajja yenna ow'obuvunaanyizibwa tasobola kuddiza nonkubuulira Saimo mu Uganda tusigazza musajja bwe mubanga muyomba ng'olutalo lunyinyiitidde omwami ayomba weeveemu omukube sirapu omusajja agenda kukwata omukono akugaye sweetheart calm down nkubuulira agambe calm down alright sibadde mulwadde ate mbadde mulwadde ki okitegeera omwami ono agenda kukakkanya abamu ajja kugamba kati nno gonjagaliza kunsiba ebyo byotandise nja kukubira bwerere naye nga takkoonyeeko ajja kukkana then oluvannyuma agenda kukwata omutwe gwo oguteeke mu kifuba kye nga bwakugamba I'm sorry sweetheart ebirala mujja kubisootinga oluvannyuma oli mulamu bwa bulijjo oli mu firimu no tesitinga ku mwagalwawo olabe waliwo ebiseera ebimu nga biri critical ng'omusajja ateekeddwa okulaga mukyala we nti amwagala omukazi bwe mutambulako n'omusajja out laba essajja eddene lyakanyama lisosonkereze bwali naayagala okukukuba omusajja we alina okuyingirawo atabule eŋŋuumi odyeyimbamu musajja buli lwayalwanirira mukyala we mu public on anything defend your lover in public and blame them in private oteekeddwa okulwanirira omwagalwawo okumuyiirawo omubiri ate nze nyinza obasobola kulwana naye nga nsobola omulamu bebi tosozonkoleza abasajja bajja kukubira bwerere nakuba negamba bebi alabe bakukubye toyimirirawo okumulwanirirako oteekeddwa okuyimirirawo oteekeddwa okuyimirira omulabirirako naye nga bannange tubagamba ekintu kimu ebintu by'omukwano bino bijjudde Saimo ebintu nze nsiba mbagamba tusomesezza ku bintu bingi ne twogera ku bintu bingi ne twogera ku bintu bingi naye nkugamba nti gwe omukyala oteekeddwa okumanya ekifo kyo woogwa mu mutima gw'omwami wo ogwa mu nnamba mmeka bwe kubanga muli mu nsonga za mukwano bwe mubanga muli mu nsonga za kisenge omusajja omuwoomera omanyi wano mu Uganda abakazi babika bibiri abasinga okuwooma oba okunyuma mu nsonga z'ekikolwa ekyomukwano omukazi asooka ye mukazi ali olubuto tetwogera ku mbuto zino myezi 4 myezi 3 oluba lukyali lutabanga atayina twogera ku lubuto ng'omukazi n'ebbeere libanudde okubanula okumanyi ebbeere okuzimba bweriti ne libanga webeera nte ente zibanula ebbeere ne lizimba bweriti omukyala abaana atera okuzaala kati wano mu Uganda abakazi abasinga okumama mirundi ebiri omukazi ali olubuto babeera n'akabugu mu kanji okay abakazi ab'embuto babeera n'ebirungo obwagazi bwawe bubeera bwa waggulu lwakuba nti waliwo amateeka agafuga akaboozi akabeerawo wakati w'abaagalana ababiri ow'olubuto n'atalina lubuto bw'obeera okola akaboozi n'omukazi ow'olubuto tebamugwa bakuli ogenda kuwuta infections emimwa gikumyuke ng'omulwadde wa siriimu babeera ne infections nnyingi nnyo ate bwe mubanga muli mu kikolwa ekyomukwano totunulayo batera okukola discharge ezitali za bulijjo naye ng'ovudde ku ebyo omukazi ow'olubuto ayefa abakazi abazaala nkya leero n'omukwasaganya kubanga mukazi wo tolina kyomweraliikiriramuko so abakazi ba mirundi ebiri abasinga okuwooma n'ebirungo mu mikwano omukazi ow'olubuto olubuto olukulu ne Namagoye my friend Saimo Namagoye awooma nkubuulira ekikuntamya Saimo okuseka ng'ate twogera ku nsonga eziri serious Namagoye oyo omulaba ate Mukama Katonda n'amala akuvaamu n'omusanga ng'emyaka ali wakati wa 25 ku 35 ye mukazi gw'osanga balina eriiso liba n'emmunye ya black nga bwakutunulamu bwati mu mmunye direct mu maaso obwagazi bukweyongera Namagoye buli luvannyuma lwa ddakiika 7 ateekeddwa okuta ebbugumu ne likuyiikira wansi Namagoye abeera ali sensitive nnyo
Kyovola buli musajja ebyo no byoga ogenda kwanisa abaana b'abandi babamenye ate kiki they are also people bino just naye ali mubba wendulira basajja bati bamanyi mbirungo bibalimu namago yawooma goge mazima gwe genda okigezeeko nze ndi kojja nkola okunoonyereza nkola research eyange ekyo nkikugambye mpulira fumite embozo challenge gye balina challenge eringanga gye balina ya ntondo nti ye nyini nga tonaana kumusosola ayinza okutandika okwesosola lwaki otunulira oyo omukazi era omutunulira lwakubeera nti nze ndi bwe nti ebyo bwe bityo ne bw'osanga abakyala abeefaakaala baliko obulungi eno justice skin ya kungulu namagoye yekika ky'omukazi ng'ovudde ku olubuto asinga okuwooma baba n'ebirungo n'olususu bw'olutunulira bwoti n'omutunulira oyongera okufuna obwagazi ekyo abantu bateekeddwa okusigala nga bakitunulira bannanga ebintu bya relationship byakwenyweza waliwo akantu kengenda okwogera naye ndowooza abantu tebantwala bubi bw'oba oyagala okunyweza omusajja afuuke wuwo omugobeko buli mbwa omusajja ono bwakuyambanga najja ewammwe okwanjulwa ku basenga akaama amuteereko bbi mu luwombo anti kino ekintu okiraba sayimo kiri disgusting naye ate abantu babikola nnyo si bonna temunkwata buwisi buli muko nti bamuliisa bbi naye abantu bateeka bbi mu luwombo lw'omuko ng'emu ku ngeri empitambi kibe kinawoomamuuko naye nange era mu butuufu okyogedde mpulira watukano waliwo omwana wali tikitoka gwe baliisa empitambi naye nga obumu ku bukodyo babikola gukanya kuwuta luwombo amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bw'osaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supamaketi ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. gwe nga tomanyi birimu naye nga obwe byonna abantu babikola lwakwagala omukazi yayimba wano ali ekisakye n'agamba bannange byebitukoze okwagala juzi bandagirira ebbeere lya ggonya kati anfiire mu mazzi lwa mukwano abamu batuteeka dda mu macupa abamu bakola kino nga byonna babikola lwakwagala n'abakola ekyo kyenkugambye nabo babikola kulaba nga kunyweza musajja ono era mubikola muyinza okumpulira ng'omulalu nga kino yenze mugambye ebintu bino gyebiri ebintu bino abantu babikola sayimo waliwo omwaka guno 2024 nsiba mbagamba waliwo ebika by'abakazi ebyokwesonyiwa waliwo ebika by'abasajja ebyokwesonyiwa kati omukazi oyinza otya okubeera n'omusajja akugobya omwana omusajja akukwanye abakyala abamu tebakweka baana baabwe amulabye ne ku profile picture y'essimu yo ate atuuse okukuwasa akugamba nti nze sikwagala na mwana wo sooka otwale omwana ewa kitaawe then nze njagala gwe muntu then if he's not willing to be a father to the kids that he found you with then oyo tolina gy'omutwala waliwo abasajja abamu akugaana okukola sajja naganze sagala mukazi akola ate nga n'ebyetaago tagenda bikutuusaako waliwo abasajja abamu akugaana okwekolako n'akugamba weekolera kaanyi olwedenze wanfuna dda kati weekolako biki mutuufu ne ka lipstick nga tayagala okateekeko agenda kukaddiya waliwo ekika ky'omusajja nga ye Eva byonna byakola temuli yadde sayini eraga nti alizungako ewammwe yadde okutambulira okumpi n'ekikomera nti akyalayo
oyo naye oteekeddwa okumwesonyiwa. Bannange tukyale ewaabwe w'abakyala baffe twanjulwe nga bakyalabika bulungi. Ogenda n'ofuna omwana w'abandi ng'akyali muto myaka 20 wanyumirwa make-up, wanyumirwa ebyambalo. Gwe n'omukandaaliriza n'ogenda okyala ewaabwe oba oyanjulwa ng'akuze. Kivana FB omukolo gwe bakoze bato. Yes. Obufumba bagenda bingira bato. Yes. Awe nagene bwe nagamide bakadama mwani budde ku mwana we mulekera okula nko muvuma mu debatinga ko mu malamu amaanyi. Ebyasobye mu wabule mu buzingiriro bitereze. Mu wabule atereze. Neze sogerera muntu afunye muntu we. Mugana okwanjula abana babandi jukira abakazi batuyitako. Osobola okwana omukazi nga gwoli myaka 3 nga ye wa myaka 2 nga kato. Ne katuka ekiseera bambi olwokubaka okazaddemu ne kakuyitako. Aye n'otuuka okwagala okumwanjulwa bannyoko ne batandika omugge yalese mukadde. Omuwala afaanana atyo oyo ye biki naye nga gwakoze eki nga gwaluddewo. Bannange kambabulira ebintu bya relationship bino oba talina oba alina yoyo asobodde okumujja ku lujja abalungi yabafuna teyafunamu. Talina kalungi ke yabasangamu. Waliwo ebika by'abakazi mu butuufu nga ye ne bonaamuwasa agenda kunoberayo mu mwezi ogwo tewabirabye mu mawulire. Omukazi bamuwasa ne batwalayo n'ebintu within mwezi gumu yabadde amaze okuvaayo. Kakati abakazi abo nabo gye bali nga mulungi nnyo kaalaala n'obeeraawo kaalaala abo tebagenda kufumba. Funa omuntu ddala mutuufu ali mu marriage material, funa omusajja ng'ali willing okusetolinga naawe down, ogende mu maaso n'okubeera ng'omutambuza ekintu kyammwe. Byebyo nno tukyali mu kojja kyatusoosootoya ne maama. Bintu by'obufumbo n'okuwasa ennaku bikakalimu otyo. Wabeerawo njogedde ku bika by'abasajja bye tulina okwegendereza. Aye n'abasajja n'embago mayinza buli sayidi zonna nkolaki? Sayidi zonna nkoonayo. Waliwo n'ebika by'abakazi bye tuteekeddwa okwegendereza. Biriwa? Waliwo ekika ky'omukazi nga ye mu butuufu talina kagenda kwongerako era nga talina gyakutwala. Nekufula asingako notankubira. Like seriously kono ya time yayalanga obugulu bw'eggongolo. Olina okubiipinga. Kati omukazi akubiipinga atasobola na kufuna ka airtime ka kika oba paka last nakubirako aba akutwala wa. N'abakazi omusajja akubira ku WhatsApp call naye. Waliwo abakazi abataagala kukola yenge ebbanga lyonna ayagala kutula ku boda kikinaza mabina ng'obutiti bulabika n'atambula mu katawuni. Batuula bwe bati. Oyinza bonna bakazi bonna balima. Akabina ne kayigulika mwe. Bale mugenda kaddiwa mukyali baana bato. Obutiti ne bulabika emabega yaliwo banne bali mu kukola bali mu kunoonya ssente yali mu kutaayaya ku kyalo okunoonya basajja bakusikiriza. Abo nabo gye bali. Abo nabo bakwewalibwa. Waliwo ekika ky'omukazi yenge ebbanga lyonna alowooza wali kidongo amanyi programu ya Monday awutukyakalira eno olwokubiri tubinukira eri okubinuka izokke nange ndi mudigize naye kuteekeddwa okubeera n'ennaku eziri gazetted. We have had a long busy week kati it's a weekend tugende tujogemu tuvibingemu. So sikubeera nga Monday comedy night ali gindi kasanga tigwe wuuyo. Tuesday kati awo tugenda Ntebe. Wednesday kati awo tugende eno tugende eri. Oteekeddwa okubeera n'omukyalo obuvunaanyizibwako ne bakoto omusajja n'ayingira naawe mu bbaala ng'akujja eri amanya afunye nnyo n'ayingira buli omu naye kuba obwama n'agamba aleese omusajja ono lumira mwoyo aleese ono nga buli omu akumanyi. Olowooza osombye otutogaziwa n'omukono otadde eno omanye ofunye wabula waitress beekuba obwama. Nze kati bwe nkutwala out n'obuuza kweyita oba baawunsa amaanyi ganzigwamu. Ale mu mbuuza ne eya bulijjo bwe ki ekiriwo? Ekiriwo ombuuzaako ki? Era tusiba tubagamba nawe baawunsa bwe ndeeta omuwala mu kifo kyonna weefuula atammanyi. Kyaliwa buli lw'obuuza ku muntu yenna mu kifo ekisanyukirwamu kitegeeza omuntu ono agenda kweraliikirira. Ka waitress kaba katuka long time no see. Tugeeza omuwala omusajja akutte omuwala amututte ku loogi akuumawo atandise naye naawe owaawano tomanyi we bayiga kadde. Ono omuwala agenda kulowooza ki? Ekitegeeza ajjawo nnyo.
kakati obuntu obumu obwo obutonotono tuteekeddwa obusinziirako okutunuulirako okulaba bantu ki abatuufu tuteekeddwa okugenda nabo mu maaso. Oli wabiduula bagenda kukucakaza fayini, oli wabiduula gwe bagenda kukucakaza nga gwe oli wabiduula bawasa atali wakiduula gwe osigale ng'oli wakiduula era nga baagala okukucakazaamu gwe banona oli ye wawaka bagenda kukucakaza mmwe babanywese bbiya naye basigale nga bawasa abo abali ready okukola ki okuwasibwa. Sayimo guno omulembe kati gwatabuse nabagamba average y'omuwala omulungi akwanibwa abasajja ekitone ennyo olunaku basatu. Omuwala omulungi negamba omuwala omulungi average akwanibwa abasajja ekitone nnyo ewiiki 21 omwezi 83 omwaka 19. Otukumwala mulungi mwe muli abasajja abalina ssente, mwe muli abakola ki kakati naawe mwojjidde mwezi ensindikagano zisobola mukazi wa nsindikagano Sayimo mukazi wo ateekeddwa okubanga mukasayimo nga ne bw'oba oli wano omukazi n'agamba ngenzeeko eno teweeraliikirira at least katonotono okimanyi nti wuwo era alina self control naye gwe buli lwobeera n'omukazi nga wakutegesa bitimba tolagawa ogerere ani akubidde awovaawo jangu lwaki mba n'obwo obunkenke omuntu ateekeddwa okubeera ng'oyo wo yakusalawo ate mwayinza obanga olina omukazi nga mulungi mu biseera bya bulijjo nga talina buzibu obuzibu kuteeka kenge mu ttama okugula kusooka kuyeebaayo kati ng'olina okudduka ogenda okuwanirire. Waliwo abakyala abamu nga bw'anywamu waliwo nno abakazi ssebo ne bw'aba anyweddemu ng'asigala yeekontrolinga ate nga bw'anywamu lwabeera omuzibu ennyo gye bali abasinga maguga si buli muntu anywamu nti akola ki si buli muntu anywamu nti asanga yatwala waliwo abanywamu ye nga gumutuma kuba mukambwe naye ne wabaamu ate abanywamu ng'ate gugondezaamu ku basajja abadde omukambwe ennyo ng'era oli muzibu nnyo ng'omusajja ono gugenda kukola ki gugenda kumugondezaamu atwale kiwedde. Kyovula abasajja abamu kye bakola bw'agenda mu bbaala afunayo ecupa ya Guinness n'agamba waitress ginjolezeemu oteekemu ka Sprite naye bagireeta golooza mulimu kenge anywa bw'onywa ayagala oveeko abebe ensolo ye akole ki atwale kiwedde. Naye nga kankubuulire okunywamu okutonotono eri abo abanywa kuba nze sigumanyi mpooma naye eri abo abanywa omukazi anyweddemu awooma omukazi ng'anyweddemu ng'akyamuseemu awooma. Abakazi abamu kubasinga okukuuma bali ba mirundi 3 omukazi ng'anyweddemu kubanga akyamuka. Waliwo abakazi abamu ng'okudischarginga bw'atyo okufuka amazzi amala kunywamu mu kikolo eky'omukwano ng'amala kunywamu nga bw'ateekayo bikiraabu bye nga 2-3 oba binayiro 2-3 akola ki adischarginga. Abakazi abalala abawooma kankubulire Sayimo ye mukazi anywa kayaga. Nafimu gye nabako bagiyita power. Gaya ino omuwala nga banywa enjaga we bagenda omugaye n'atuuka nga akoye naye ng'omuwala yakyali enjaga abatapowa bamulinyita abatapowa ate babeera bakola ki enjaga tetandise kati lwakuba eno nnongooseemu ne bajjajjaffe banywanga enjaga baginyweranga mu mmindi abeerawo n'akabindike n'ateekamu enjaga anti abagenda kumuca ate abo abasajja be baagala abasajja baagala nnyo abo abakazi bwe batyo byakyamuka era omusajja bw'afuna ng'omukazi akyamukamu yeekubisaamu ebiseera ebisinga buli lwawulira ng'ali bowadi gwayita lwakuba bamwagalako sex ebirala byonna tamuyita mu bikulaakulanya asimanya tubale bizinensi tukole eki ebyo tabimuyitako asigala amuyita mu bino byakukola ki bino byabwe byakukola ki byakusaaliisa busaaliisa. Naye nze nsiba ngamba abantu nti ffe tuli bakojja ne basenga gye bali bangi nnyo tetujja kwogera ku bintu birala byonna ensonga zaffe zakubasonyesa ensonga ya neeyisa mu ngeri ya mukwano na kisenge na neebulirira bannanga abakyala oteekeddwa okuyonsa omusajja atuuke yeebake. Ennaku zino abasajja tebakyebakira ku mativi omusajja ateekeddwa kwebakira ku bbeere. Yes kakati olwaleero Sayimo ovudde eri okooye emirimu gikubonyaabonyeza sente zikubonyaabonyeza ebbanga lyonna nze bwe mba ne mukyala wange weebakira ku bbeere. Omukazi akomewo okitegeera naye liteekeddwa okuba nga anaabyeko kubanga n'ebbeere erituŋŋununa nalyo si ddungi. Omusajja akomyewo bulungi nnyo
omukyala mugambye kati nno gwe nkulaba ebyo by'omwozoola amaaso oyagala kuyonga because beyisanga babbebi awaka babigamba ffe omusajja abeera ali ku TV nga munyiivu omukazi amutunulira mugaa kati kikiggwa ebyo byonyiiganyiiga oyagala kuyonka omusajja n'asooka agaana n'amugamba kituufu oba nedda omusajja naye n'agamba abasajja olw'olumu weeyiseeko nga bebi weeyiseeko ng'ekitagasa mu makaago ge wakeera ku makya n'ozimba oyo omukazi wuwo bino byebintu ebimisinga mu relationship yammwe ebigenda obbaleesera okwebowa abo abantu bemusinga okulaba abatambulatambula beeyisanga babbebi omusajja beera waka nuno engalo gwobirabenga ebitasoboka sayimo naye bino byetusomesa abantu beera ewaka obeere mu makaago oli musajja wa buvunaanyizibwa oli musajja mulungi musajja biri bikomye misana Honorable Betty Namboze yatugamba ye abeera honorable wano ebweru bw'atuuka n'ayingira ekikomera kye aba afuuse mukyala wa waka oyo muvuddeko naffe tuteekeddwa okumanya nti bw'ova yonna gy'ovudde n'oyingira ekikomera kyo beera wa waka onunengalo yo nuna ku kirimi weekozeeko naye bajje ng'alina by'abagamba alingizeeko mu ddinisa alaba omusajja omukulu aweebwa ekitiibwa adde yagende eno family sigitegeera kati ffe abasajja wale dayipa z'abakulu gyesibeeko awo ate situukawo ate sijja kwambala pampa ntambule mu ddiro omusajja omukulu olw'okuba laavu ate awo omukazi ajja kwetamwa omukazi ajja kwetamwa naye entraininga y'ebbeere ffe tetukyagisomesa bakojja twagirekera babbebi baffe bagituyigirize omwana bw'aba ayonka ewaka gwe omusajja oteekeddwa okubaako skills z'olaba beerawo otunulira akaana kano bwe kalita ekiro likwate otandika okupracticinga n'okuteeka mu nkola omusajja ateekeddwa okwemoola simanyi oba ekifaananyi onakisika bulungi naye bw'okwata ebbeere lino omukazi n'alikuteekako omukazi naawe tokwata ebbeere lino olina oddinyiganyigamu ng'oyonsa omusajja eno gye litandikira omusajja aliteeke mu kamwa atandike mami bali muteeke mwasirike addemu mami tubyekoza awaka nze ndi bebi wa mukazi wange kyovula ne ku masimu g'abantu bawandiikako nti bebi mukazi talowooze nti yafumbirwa zolo si zolo kabeere zolo mu makaage naye nga bw'abeera ewaka tagenda kubeera zolo most of the times nze nkubulira sayimo obukodyo buno bugenda kutuyambako bino tetubyogera lwa likes lwa kutraininga lwaki tubitraininga abantu because twagala abantu basobole okuteeka obukodyo bwabwe mu relationships basobole okuteeka obukodyo bwabwe mu love kati kiri bw'olaba omukazi awoggana ennyo mu luli kimu kitambula bulungi ateekeddwa kubeera nga n'olulimi terusituka. How can you have the guts to talk when you're in the game? You start talking this and that or take ebintu biba byatabuse dda n'olulimi terusituka. Ekyo kyekikolwa ekirungi ekiteekeddwa okubeera nga kikola kikyetoololerwako ensonga zonna. Sayimo relationship z'abantu zifudde lwa nsonga nti abantu abasinga beekunguwaza, abantu abasinga olukungu lwateeka ku mubiri lwagala okuleeta awaka, abakyala bw'abanga yasinga ku mwami ssente yayagala okulaga authority awaka. We have to be submissive, tulina okusubmitinga. Kale tukyagenda mu maaso banaffe Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 befuna ploti nga edina n'ekyapa so nkusabye obeere nga ate bakubirako osobola okuba nga ate bakuwa ofuna details za buli kimu bagenda bakulambuza ploti ez'enjawulo zibakola ki ze balina. Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango bagamba twalayo omwana bamukusomeseze ara asobola okuba nga afuuka omuntu obuvunaanyizibwa. Brain basangibwa Obukalango ng'onatera okuyingira Kakiri somero ddungi nnyo lijja kufuulira ddala omwana wo omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Kale kakati tulina conferences zino essatu zenkusaba obeere nga ate o applyinga osobola okuba nga ate ofuna invite yazo
ziri bbiri tulina Global Youth Forum Expo eriyo mu October mu October kuva nga 2 paka nga 25 omwezi omwaka guno ogwa 2024 mu October. So osobola nga togera n'ofuna invite squeeze back kweri okwo. Tulina eyanga 2 paka nga 2 September 2024 emanyiddwa nga Global Conference on Suicide, Substance Abuse, Addiction, Suicide and Mental Resilience. Kakati wobanga oli mu bintu bya counseling ebyo osobola nga tokozesa ya suicide. Woba oli mu bintu bya kola business na biche ebyo osobola ya business kale bawereze invite genda ku namba ez'essimu obagambe bakwe invite ate ensonga ngere okubanga ate kutambulira bulungi. Nziramu okubategeeza banaye kakoza bugs nsawo nnungi nnyo kakoza musibe ali mu kkomera ly'ekigo olw'ensonga ezino na zino naye yagamba nti tagenda kukkiriza kubagiza wadde ng'obulamu bulinganga obusibiddwa ewamu atutta omukisa n'asoma nayiga engeri y'okukozesa emikono gye okubaako byakola era akola ebisero n'ebintu birala bingi nnyo. Kakati kubayagala okutwala bag eyo ogiwa omuntu wo abantu abali bw'eggwanga ng'oyagala ekintu kyogenda okukolera mu shopping buli muntu akulaba kagamba nti wagigulawa kakoza bags. Inbox me for details nawe yagala okugula abagala okusuubula mu namba aniriza ate biringa tuyambako omusajja ono muyambako kubeera nga atazzayo abaana bo ku ssomero n'okubaako ebirooto bye birala byakola ki byatuukiriza. Bambi kakoza oyo tumuwagire ansanyusizza nnyo bw'aba ali mu kkomera ate nga gyakolera ensawo ze. Tumuwagire naye abakazi gye bataswalira nayo tebagaana bamukuula naye musajja wattu ajja kuvaayo okuba munaye tuli basajja ffenna n'agattako ndi buli musajja alina okuwa omukazi ate ekkomera bye bimu ku bintu ebiteewalika so ekyo tekirina nnyo ki tumuwagire kakoza bags akola ensawo zirina mu mmotoka ne wano ku screen nakwata ekifaananyi zigenda ziteekangako. Kakati bannange abafumbo mbabuuzaako nnyo mwebale kutambuza bufumbo bwammwe kansubira ebintu bitambula bulungi okusomoozebwa okulimu kujja kuggwaawo bwe mba muli mu kikola eky'omukwano muteekeeko akapiira abafumbo. Omanyi nabagamba guno omwaka 2024 kugaba bukodyo ate bwe tutandika eno interview tukona kano na kano kaba katogo abafumbo ng'olina mukazi wo muteekeeko akapiira naye muteekedde okukateekako eddakiika 15 ku 2 ezisooka bwe ziggwako mukajjeeko bigenda kwongera okuwooma. Omanyi okimanyi nti akapiira kano tekawoomesa bintu nga wali nga tekaliiko nga mususe. Abaana abasinga twagala mususe naye kati nga abafumbo mba mwemanyidde kano omusajja ono bw'asooka okuteekako akapiira ne mutambula after like 15 minutes to 20 n'akajjako ate omwami obuwoomi bujja kwongera okukola ki okubeera nga busituka buto olwo mugende mu maaso n'okwetwala wali obaddeko awo ng'olina omuntu nga mutaddeko akapiira balolova esade ne mugaana ye nfaaki n'okajjako ate nti ebintu biwooma kyanjawulo naye okigezeeko kubanga kati ebiseera ebisinga tandika nga practice nga wano nga kwekali otuuke time okajjeko sigambye kateekako lubeerera paka kuggwako kubaagalana naddala abafumbo kibeera awkward naye kijja kwongera okubeera nga kinyumisa abantu bammwako kakodyo kapya mu mukwano ebintu bisobole okubeera nga bikola ki bisobole okubeera nga bitambula bannanga abakyala tuyige okwerongoosa wansi eyo yiga ennongoosa tujja kujja n'omusomo nga mulamba kumpi eddakiika nga 10 nga zikwata ku ngeri omukyala gy'asobola okwerongoosaamu wansi eyo n'alabika bulungi nnyo okugyayo omusomo ogwo obulungi gujja kuvaayo nja gutetenkanya mu ngeri yange kuveeyo omuntu adde wano awo situukawo ssebo ndi musajja mufumba alina omukyala ne ku buko kambalekera awo we bammanyirira sijja kwongera kusiruwala sijja kwongera kusiruwala naye ng'ebiseera ebisinga abakazi tubagamba ne oba okuzizza enjala ng'ozongeddeko luno telulina kubaako lwala kubanga biseera ebisinga lwe tukozesa okukola ki okubeera nga tulongoosa ate bwe mubeera banenze babuulira nze bwe mpasa mukyala wange oyo mba sirina kyenkola ki mba sirina kyemmwenyinyalako kubanga alina kuba muyonjo naye bannange bwe mugendagenda ebbali eyo mwesonyiwe ebbakuliza ebbali zeesonyiyire ddala zibeeramu ebirwadde zibeeramu infections omuntu yekka agwanidde okuguloza ku lulimi lwo alina kubeera mwami wo alina kubeera mukyala wo bannange abakyala kabulojo bwako kabeere k'abaami bammwe bokka okitegeera era omukyala omwami wo oba omumanyi aba muyonjo era omukyala bagamba nti omwami
bw'obanga obadde omuwaka blowjob ako n'omira ku tuzitwe ate tulina engeri gye twongera okugimusa n'oyongera okunyirira kyova olaba awe wava enjogera egamba nti anfukirira si waalu nnyo okitegeera abakyala abasinga bagamba muyige okwebuuzaako omusajja omugambe nedda mukwano togenda mu maaso nakubeera nga njogere ntya omwami bw'oba nga oli kumaliriza ng'ensonga ziri mu kutuuka ku ntikko toyonoona bya bulijjo taapu eyo gikwata amazzi ogamalire munda byonna bibeere nga ofukirira munda no yiwako mu feesi obeerawo omukyala atunule bw'ati yekombekombeko bw'ati ebyo ebintu bigenda kwongera okubala bisanga abali romantic njogera ku mwami na mukyala wo bw'olaba ono yeesise manya tabikola era y'omu ku benyina okusomesa okulaba nga nzijayo amaka galeme kufa byonna bigasa ate obanga agandi byenjogera tebigasa tonziza oluddako kubanga bwemba nsomesa eggwanga abantu okugezaako okuteeka obukodyo mu mukwano omusajja jjayo emboobo mansa mu feesi ya mukyalawo omukyala atunule bw'ati omugambe yes sweetheart you're looking so nice omukyala addemu agambe it tastes like sweet porridge. My God, this is something that is gonna make renew your relationship. Fe tulina bakyala baffe abantu balina bakyala baabwe nga bawangadde nabo naye nga weebuuza baalogerawa naye nga ebiseera ebisinga sijja kwogerayo byama by'abantu na kwogera buli kimu ekikolebwa mu kisenge omwo naye nga abantu bakoze ebintu bingi nnyo okubeera nga bagenda mu maaso era ekyo tukibagamba bulijjo munoonye ku bukodyo obupya obugenda okubaleetera okukola ki okubaleetera okubeera nga mu performance. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge ekyoba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Bulungi omwami okimanyi nti wayenze eggulo ozze okwebaka ne mukyalawo olwaleero lwaki odisplayinga amazzi ago wagenda okugalabira amanye nti matooleko omusajja omwenzi omutuufu gaba galabika ekisooka gaba galuzze ekyokubiri kwantity ebeera ntono kati abasajja abagezi kye bakola agamba omukyala ono kyuka n'ateeka eno ku mugongo omukyala gy'atalaba naye abakazi abamu bagezi obadde okimanyi nti abakazi abamu balina engeri gye batukwatamu nga tuva mu bwenzi naffe ne tugyewuunya omukazi akwata bukwasanda we yayi eyo panti yo n'agitunulira wano awatuula omukulu n'amanya nti obwedde oyimye eddakiika 3 emabega kwana either obwedde olina gwewegayirira ng'akummye oba si kyekyo ova mu kikolwa ekiteesa omusajja mu mbeera eyo nnyingi obukoowu otulo tujja tutya ate okubeera nga kubisiwaza wansi so ebyo byonna abakyala babiviirako okumala omusajja akola kumanya omusajja ava okwenda omukazi bw'omubeerako eddakiika 10, 15, 20, 3, 4, 5 ku laawundi esooka agamaanyi wagajjeewa kitegeeza nti olina gy'oyitidde n'okendeeza ku bwagazi wano n'ojja ng'oli sitedde okumuvuga ebbanga eddene oba bonna bwenzi ate n'abakyala era waliwo enkwata gye tusobola obbakwatamu wakulu nnyawo omusajja asobola okutegeera mukyala we nti eddakiika 10 emabega omukyala oyo bava kumusulika nnenge ekisookera ddala omukyala ono jjukira nti ebiseera ebisinga abakyala tuteekeddwa okustrugglingako okuyingira ekkubo kati omusajja buli lwogenda gy'ogenze n'otastruggolingamuuko yadde n'oyingira buyingizi nnyumba nga n'oluggi totawanye dusindikako okulaba ng'oyitawo oyingire manya nti omukyala ava okonda ekyokubiri otunuliranga nnyo amaviivi gano amaviivi ge bava okufukamiza gaba galungudde nga gonna ga bbulaaka si buli omuntu yafukamiza waliwo aba botanical beach entebe ekyokubiri era ojja kuwulira omukyalo ono bw'onaamuwunyirizaako ng'awunya olubaaluuni ekitegeeza nti omusajja gwava okwendako amwambalidde awunya obupiira ebintu bingi nnyo sayimo ebiviirako abakyala naye ekyomukiza omulungi nawonye tujja kwongera okubisomesa abantu bangere okubitegeera kale abani ogenda kusiibula abantu tujja kuddamu tumiitinga tukole emboozi emboozi nnyingi nnyo mbadde nvaako ku kitanda naye kati nawonye kansubire nti olina kyoyize oyigateekako mu nkola ennamba y'essimu muleke kuyiga buyizi temuvanga muyadde akatunda ak'olukumi
bannange muwereze woza kukama musajja oyo wattabu bannaye omusajja oyo yansisa omusajja ansesa naye ng'eddoboozi n'adde nno nfudde ensigo baaziwanise amagulu ne bagawanika eri ne ntuuka okussa nga sikyabitegeera naye nawonye gwagala okusima banikojja oba okungulako ebintu abaagala products abaagala ez'omu kisenge ez'amazzi abaagala abasajja somudondo ly'empanvu abaagala okukola hips mabina agalebere bulungi nnyo omanyi teri kisikiriza kukwata mu kateteyi ka mukazi wako n'oweweetako nga amabina galebera gati byonna products weeziri nkubira ku 0753 44 04 68 esimu eri 0753 44 04 68 nze abanikojja kale tugenda kubana tusukkawo olunaku olwaleero mande ennungi mubeere bulungi mweraba